Mujje baliko gyonna gye mutussako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Yes, butereevu Omumbejja Aisha Nasolo mba nkomyewo ate n'agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku ba celebrities bo aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga ssaako ate n'ago amawulire mukwano gwange okuva mu bankuba kyo kyemba nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde likinga video eno tojja kubeera ng'ate munnange wejjusa. Yes, naye nga amawulire ge tukyaliko munnange ge gankuba eyo munnaffe gwe bagamba mbu yafiiridde ate wali mu ggwanga erya Saudi Arabia era ng'oyo si mulala yabadde TikTok amanyikiddwa nga Kapeesa. Yadde abamu ate munnange bakyagambira ddala era bakyaleetera ddala obujulizi obulagira ddala nti munnange Kapeesa akyali mulamu bo okusinziira munnange ku bye batudde wansi ate munnange ne bakola ki ne bateebereza. Wabula nga waliwo omu avuddeyo ate munnange ye naawe tukakasiza ddala nti omulambo gwa Kapeesa yagulabyeko era gubulako buvuzi sitampu gusobola okubeera nga munnange guddizibwa ku butaka e Uganda era ng'obutambi obwo butereevu mukwano gwange ogenda kubeera ate obwekkaanya. Wabula tubadde tukyali awo ate ne wavaayo mwana muwala amanyikiddwa nga Malayika. Bw'atyo munnange ate naye n'atuwa amawulire era nga tutegeeza nti alina olubuto lwa myezi 2 era nga munnange lwa Kapeesa ono omugenzi. So munnange tetumanyi biki bigenda maaso baddala bituufu olubuto lwa Kapeesa oba sirulwe wabula nga butereevu byonna munnange tujja kuba tubizuula mu maaso kawo kuba munnange ffe gwe tubadde tumanyi girlfriend we yona ate gwabadde akola naye TikTok videos era basinga obungi gwe bamanyi Nabatanzi Brenda nono naye abadde Uganda ng'alina omwana naye yennyini tubadde tetumumanyi tubadde tumanyi ono gwakola naye TikTok videos wabula ng'era abasajja abasinga obungi oba abantu abamu tosobola mmanya bantu be oba baana baalina okujjako munaye ng'amaze kukola ki kuva mu bulamu bw'ensi eno. So munnange ne ku Kapeesa we gubadde we yavudde mu bulamu bw'ensi eno we twalabye ku mukyala we oba oliawo munnange gwe yazaalamu n'omwana ono naye waaviiriddeyo agamba nti ali lubuto lwe. So munnange si byangu n'akamu n'akeddagala oba ekituufu kyekiriwa nange mukwano gwange simanyi wabula nga byonna tujja kuba tubireeta wano mpola mpola ogende maaso n'okubeera ng'ate otegeera ensonga eno munnange gye zinaggweera. So mukwano gwange obutambi obwo ngenda kuba mbukulekerako obwekkaanye then comment yo ogitutereko wansawo ate mu comment section mpozi ate munnange noone yavuddeyo omusajja mukulu n'agenda maaso n'okubeera ng'ate atukunamira naye bakyagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate bamukalakata. Godfather avuddeyo bw'atyo n'amukuba emisumaali wabula naye takomye okwo avuddeyo ate bw'atyo n'atabukira full figure. Jjukira nti eggulo nakutuusizzaako full figure bw'atyo ng'avuddeyo n'ayogera ku kikolwa kino musajja mukulu ono kye yakoze wabula naye atuukiriza luli olugero lw'Abaganda olugamba nti atakulekera naawe tomulekera ennyanja bw'etyo ekutta omira naye n'avaayo n'atabukira bubi nnyo full figure n'amwemula agagambo aganene agagejja era munnange agaakulira ddala ne gawola. Ngenda kuba nkuterako akatambike mu maaso kawusa akati n'aka Godfather ng'agenda maaso n'okubeera ng'ate amubuulirira. Kyenkusaba kiri kimu comment yo gitutereko wansawo mu comment section. Likinga video eno woba ojagadde subscribing awo batunaba mukwano gwange tekako akadde naye nga tekisinga obukulu toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Kapeesa abaana bali Saudi Arabia essaawa zigenda bbeera 12 wani Dubai oba zibeera essaawa emu simanyi bulungi essaawa zaayo. Amawulire agaakagwawo agava ku source ekituufu kiri nti Kapeesa ebintu byonna kitera byagala. Amawulire agakagwawo Brenda nkulengedde amawulire agakagwawo essaawa zino mwenna batambuza zi video nga musabula abaana abawala ne famire y'omugenzi mwebiriremu. Amawulire agakagwawo balinze receipt stamp olupapula oluva mu ddwaliro olina okubibwako stamp era okuba nga ekiryalinga omugenzi asobole okuba nga ayita ku airport. I think anytime from now, maybe tomorrow, maybe munaku entini nnyo
nga kampani ye emaze okuba nga ekiriyalinga nayo nga yo yennyini because yebivunaanyizibwako si muntu kinomu. Abantu kye tulina okuba nga twejjukanya UAE teringa Uganda nti ojja genda gy'ogenze okuba ekifaananyi okireete. Kelvin Kayanja nja kutangaza mu nsonga emu endala tetukwatakinga but wavuddeyo n'ogamba nti baawo bennyininyini abalikodinze vidiyo bandibedde bataasa omwana oyo. Omwana disiti tevangayo nti yagwa mu mazzi nti baamulikodinga ng'agudde mu mazzi era suubira nti bwe yandigudde mu mazzi yandibuliddwa bamuyamba. Ebiseera ebisinga bwe tuba tulina kyakwogera twandisirise. You're pregnant for 2 months. Olubuto lwani? Lwe lwa mugenzi. Mukwano yogera olubuto lwani? Olubuto lwa mugenzi. Lwa Musa. Okay. Oli mu kiyumba, oli mu tolosi. Mugenzi. Nange nywe ekikulolokisi nywewo kiwano kuba n'amazzi pya tegakyawooma wanywe kulolokisi kubanze bino ebintu mundeke kati si kyassa malayika annyonnyole engeri gye byatuukawo ne gye byakoma otyogera maaso malayika naye nga mbabooza ekintu kimu ekigenda mu maaso ndi ku live ndi mulamu oba just bino ebintu biri mu future sinatuukayo butuuzi kubanga sawe ne biri mu streaming live nebuuza am I on live right now oba ndi mu future bino ebintu bya happening nga mu future bananga bali ku live muli mutegeere yugi oli mulamu oba bino ebintu byaliwo dda oba bigenda kubeerawo mu maaso. Okay. Bashaka abantu bafa eno likodi eyingi mukwano tonvumya mukwano nandyagadde okwogera naye buli wamu oyagala naye ndeka ligijo lindako malayika nze akweyitidde oŋŋambye wano n'oŋŋamba you need help si bwe kibadde onzirabye message jagira si bwe kibadde mukwano malayika kati obuyambi obwetaaga mu inbox oba bwetaaga abantu bamanye mbuulira ate ze siri wa famire yammwe mukwano yogerera wano bigijo muleke okay bw'obanga ebintu bino bya famire tubadde tukusaba gyeyo request yo otambule ogende onoonye aba famire ojja kugenda obayitiremu ensonga zo period. Oba mwetuge oba mufe kirizagaana Kapeesa mulamu Kapeesa tanaba kufaako Kapeesa yeebika ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omusanvu firimu ye neetakwatayo n'addamu ne yeebika ku luno ogw'omunaana firimu ye yakuteyo era yakutte ku bantu bangi nnyo naye mukkirize mugaane Kapeesa mulamu Kapeesa is not dead nkiddamu Kapeesa mulamu Kapeesa is not dead. Abaganda mbakunamidde abaganda gwani akunamira abaganda nga nawe kenyini oli mukunamira gwe wekunamira okubeera mu mbeera eyo kubanga omuntu yenna afudde ne bamuziika ali mu mirembe nnyo era ali bulungi nnyo okusinga omuntu atalina nsonyi. Omuntu atalina nsonyi abeera muntu mubi nnyo mu bulamu era nze kasita nkuzuula ntoyina nsonyi
ne bwe twesanga ku lusaniya ku mawuledi g'abasiraamu nga ngenda okukwatamu bwe nti nenkulaba nti ono yeyiga ndositukako ne bwe mba mbadde nasiibi n'okusula nzikiriza n'ensula. Omuntu atalina nsonyi muntu mubi nnyo mu bulamu. N'otaswala nti oyina abakazi, n'otaswala nti oyina buukwana, n'otaswala nti mukazi wo ayina eŋŋanda, n'otaswala nti abaana abo ku ssomero gye bali bannaabwe bakulaba ggwe kitaabwe. Bannaye mwazeeriira naye bwe zibanga bwe ziti bwe zikanula mulimba nnyo. Mulye ku ssente ziri kiriini. Omuntu akukozeseza mu mbeera zo teri akuwa by'otasobola kukola mu by'oba okola. Naye gwe kennyini oli mukunamire mbukunamira Baganda. You are instilling a tribal hatred egenda long standing ng'ewaiting a sparking plug. Abantu abamu mususse nnyo okukyojja Abaganda. Nze siraba Muganda avuma Banyankole mu lujjudde. Simulaba eyo hatred mweri sigaana. Kuba nkyegendereza nnyo buli okwekalakaasa okuli vairo be kujjawo. Batulugunya abantu abawestana ne batulugunya Abadinka n'Abayindi. Naye bibadde bizze bikendeera nga tubirwanyisizza. Kubanga intermarriages nazo zituyambyeko okulwanyisa obukyayi abantu bwe balina. Abaganda n'Abanyankole in particular beinako akakuku okuviira ddala ku ntandikwa nti Buganda bwe yalinganga ekuba entalo z'okugaziya boundaries yakuba nnyo Abanyankole ne bayisa bubi. Era obusiraamu bwe butuukira mu Buganda, Obuganda baabuwa omulimu gw'okusiramula abalala. Abanyankole kye bava baagaana oyingira ennyo obusiraamu kubanga bwayitira Muteesa okugenda ewaabwe ne babugaana baabayinako hatred. Abaganda baasika Abanyankole nga balaalo, nga balunzi, balimi bapakasi, babasasula bitole bya mmere ne babayisa bubi. Kati Abanyankole ne bakyaweera Abaganda okuba nti baali bakozi baabwe. Abanyankole baafuna obuyinza baalaba nga bafunye ekiseera ekyokwesasuza. Naye bino byonna bibadde birina engeri gye bizze nga abaabikola bafa kati nga abaliwo tebamanyi. Naye bano abalala bano babasajja mivuyo, bano bayiga, basimanya Mariachi, ba Dokita Tiamale, mwina eyabasasula naye mukomezaawo ekintu kino. Abawutu n'Abatuusi baalina akakuku akalong standinga. Naye olunaku lumu abaali basinga okuba abatono nga yebayitiriza obubi baafuna akakisa naye ebyava mu kakisa ako tebyali birungi. Tribal statements zino bannange tusaanye tuzikume. Teriyo yalabyeko Mengo ng'eyisa ekibaluwa ekisekeekerera Tumwine. Teriyo yalabyeko Kabaka oba abaana be nga basekeekerera Tumwine. Abantu abasekeekeredde Tumwine be bantu abamuyinako ebisago kuba Tumwine yakolako mu Iso. Ebiseera ebyo Iso yali mbi. Abantu abalina tribal words, abantu abalina tribal statements, abantu abalina gundi enjawukana mu mawanga mulekerawo siga omuliro. Museveni kyabuuza nti omuliro okumagwaki? Mulekerawo okukuma omuliro. Bano abantu balina kuba na makomera the likes of Yiga. Oli mukunamire naawe okunamidde n'abaana bo. Kuba teri mwana ayinza kulaba ku mabina gongo gatunuzza bwoti mu kamera n'ataba mukunamire bw'aba mwana wo. Furufiga mbizi. Furufiga afaanana ng'ekidoli. Nze kyogedde gwe byoge nawe singa ebinnyo. Kati furufiga solo kumpapula. Ekyo kidomola. Bwe kibula ekyokulya ekikubiranze. Ngendo langa kyasama. Ekyo kinonya simpase mu bantu. Kyekyabi tuyigiriza. Furufiga yatuyigiriza okwasa mukatumuwe. Furufiga toilet. Sigazo obubigasiya. Nze nkugambye mubampabula bampabule walo nange soka nyina mama nyina abaana mama ojali mulungi mulamu mama nyaba nzala na mwanji Proscovia anzala mulamu tanakubirako naye ati okonkubirako byala bibi mutisa ng'omuzadde naye nze munange saasoma nyensobola okukola bye soma waliwo ngambye mwasoma mwenna saasoma somanga kona muntu yenna
nze saasoma era byenkola byebyo profesa yabikola sekatenzani profesa kye yabikola Stella Nyanzi leero terujja kuggwa atiza asose kati ze mungu abako bimawulire kubanga we NRM so tomwe mu kufa byennakoze ko byennakoze bipya mbiraba buli nako naye mungu akubanga cyo NRM kuba NRM sijja kugivaamu ateza stamide naye baba NRM tebannakugambako nangambe ki nti kye wakoze tekijja bava omulimo omulala ng'ogwokwasama bagujjewo kati abantu boogera nga Furufiga ayogera kasuku abantu batandika okwogera bavunanyisa kya Mukama nga Furufiga ayogera oyo alina ne ttatu kabina kati gwe yakunamira amuteekako ttatu Furufiga ayogera nyimira kwogera Furufiga ayogera byebizeezenga ebyo tulina kati yeetonda nnyo mu opposition emwagale tamanyi kyayagala mu nsi mubi sola mwebakako nembwa yange sola mwebakako ne kapita sola mwebakako oyo Furufiga oyo yenga Furufiga oyo ye mulambo mubasobola okunjasamira kale jajja wuculi kale mulenzi asobola okwanibwa naye Furufiga amnanga ekinabiro amnanga toyesigaza obubi oyo mazamba manyire oyo aninga